Popin Media. Ekyasokeranga ddala namusabanga bukunta ng'olubuto lukuze naye ng'oludda n'omunyegako ng'akusambasamba era yankubako ne wayitawo ennaku 2 n'enzaala omwana wabulola naye ng'ensonga za bukunta nenkubirangako ab'ewaka ne baŋŋamba lekera omusaba ki obukunta n'ensonga ey'emmere tulima kasooli betulima amutundira mu nnimiro kati bw'atunda agamba tujja kugula emmere eyo ng'agitunze yonna kati bw'agitunda n'omugambako ye n'otunda kasooli n'okungula ensaawo 15 oba 20 n'otunda zonna kristo olekawo ak'okulya yadde ensaawo yadde kitundu nti tujja kugula okumugamba okugula ng'akusimula naye nga yatunda naye nga mmere yagigula anti agula naye biva bya mpaka nakuyamba nakuterawo 2,000 nga kuli emmere olidde bweri ate ng'eriwa mukama wange kwekuli enva n'emmere 2,000 2,20 egyo ebbanga lyonna lye tubadde naye mubadde muli 2,000 lunaku akulekerawo 2,000 nga wenjogera wemutabukamuko ne muyomba talekaawo 2,000 nezigwa 10,000 tojja kugendayo omuluba nti esente zolese tezikola amado gajjeewa tufumbira ku kyoto kibakonya ku kyama nateekawo ekyoto kati amado ate gogambe nateekawo ekyoto ba wakola mulimu ki avuga boda alina ekibanda kya firimu n'obulimu kanzireyo neeyo n'agamba mukodomiwe wanaavuga piki ajja kukutwalako onzika netumulinda saawa emu saawa 2 saawa 3 saawa 4 najja namugamba njagala ntwalireko mukodomi oba tumutwaleko agamba nga piki teriiwo katumuwe bubi transport akoleki agende nebampa transport nenkomawo ewaka nenakomawo ewaka nasanga mto wange ayingidde nga yeebase nga kuliko ettaala ebweru omwami wange teyaliiwo nenkonkona sisita wange naggulawo nenyingira mba nakayingira nkwata fooka emu kulya mmere ng'akonkona gwe kyamyi mugulawo ye muto wange nagulawo namugamba njagala kunkyajingira simu nze mumanyi mukubi namugamba togulawo namugamba njagala kunkyajingira simu nayingira we yayingira yantuukirako nankuba munempi nankuba yankuba bubi nankola waati nankuba muno nanyola ensimbu waati nankuba munempi kondi ngaakulanga ki kudda mbusaawa mmeka kati nambuuza ovaawa fuluma ennyumba yange nemugamba nva wa mwannyo olimba ki bwe yamala okunkuba n'afuluma ebweru n'akubira manyina namugamba oyo aveeyo nti aveeyo nti ayagala kumanyira mu maka gange ngenda kumusekula omwanyina namugamba tokuba mukazi nti ngenda kumukuba namudamu emirundi 3 tokuba mukazi Hamidu so nga yamaze dde okunkuba nagobamu sisita wange mu nnyumba yali mu kisenge namugobamu n'omwana wange oyo omukulu ow'emyaka 5 n'asituka n'akaaba agenda aleeta ekiyinja ng'alaba baali kunzita akubaani taata we n'akagoba genda eri nkadda mu ddiiro n'omwana aliwo omulala ayita ono kojja naye n'asituka n'atuula ne muto wange n'adda mu ddiiro n'akaaba omwami wange ono yaŋŋamba uba yankuba nempita taata wange naŋŋamba ekiro ekyo lwe yankuba yaŋŋamba nze ndi musajja mukulu sikuba we balaba nkuba we batalaba kyovudde olaba nkuba eno yankuba eno era sindi oluli olunaku lwe nasooka okujja nali nzize nkulage ne wano waali wazimbi lwali luyi yankuba waati nankola ensinga eno waati era ensinga eno enkyanyuma wa takuba nti akube wano webakola ki webalaba oba okweka kyovudde olaba yankola waati nankuba muno nankuba omutwe guno ng'akubisaki gakonde bwati nanobako emirundi mingi era ng'ensonga ennobya kunkuba
ankuba nnyo. Mirundi emeka ng'okomawo oti? Nga angamba n'enkomawo. Abaana akomama? Ankubira essimu n'agamba komawo. Era ne leero yakugambye nno komawo. Olwokuna? Omulundi ogwokuna? Olwokuna luno? Olwokuna saanuba. Nagenda wa muganda we. Kati we twayombamu nkaawo ne mukyala we, omwami waffe yali awo ng'atudde ng'asirise. Ate asalirira adda nnyo ku saidi y'oli mukyala mugole. Kati we yadda n'ayomba ne mugamba kulenga siina budde bwo kuba nze siina gwe naawaabira nsonga kuba omwami waffe wempaaba ensonga nze mubi banzirako ne mukyala we ne bakola ki ne banvuma n'atuuka n'okuŋŋamba ajja agamba mukyala we ankube ansasule. Anko Colin ekigambo okunoba kituufu nnoba sijja kyegaana naye nange ennoba erw'embeera mugabo kangende waffe kangende mpumulemu naye ng'ate yali amatooke nanobako omwezi tegeeza kinene wakanoba mwezi guno nanobako omwezi nenobako 2 3 naye kale era ebiseera ebimu nalisirwayo n'emyezi 5 guno gwenobye guno gwe n'akadda guno n'emyezi 5 guweze mwaka naye nga tuwuliziganya era nga miitinga n'omwa service. Yes sir. Naye ng'omwere busaana awo embali obadde busaana ewammwe ate nga muyingira wammwe we mbadde nkolera nga naye nafunawo omulimu gwa chips nga wenkola nga weepangisize. ekitegeeza kati omusajja omwagala wadde waliwo bino birala ese musajja wo omwagala era njagala ndabirire nga ndi awo tukuze abaana abo mungendako era mukama wange we yajja eyo nampa olubuto ne mugamba ndi lubuto ebusaana ne mugamba naye embeera zompisaamu mbadde nsaba tujjemu olubuto n'angamba okyayagala okukyakala ne mugamba si kukyakala ewaka waganizaawo omukazi we ne balimba buli lunaku kyogenda mufunirawo omukeeka omukazi yamuleeta nga naawe woli nga nagenda nga nakamala wiiki egi nga ndi eyo nzijanjaba eno gyomaze omwaka mulamba ng'omusajja omulesaawo ku kikaliriro yessebo naye nga twogera ngaera we mubuuza wawasa nti nedda nga wagenda otya wagenda kukola ki saagenda kukola nalwaza mukulu wange Anko Colin sirina muntu omuntu olina obeerako n'omukwano kuba osobola ofuna ekizibu n'obula akudduukirira ekyo tetukigaana naye yakugamba wakusanga n'omuntu gwakusanga naye ajja kukukuba naye amukubire yawakuba emirundi emeka mingi n'abantu abantu bange abakusanze naye wansanga n'abantu ekyo kyakyogera nti ngenda kukuba n'abantu naye wadde akyunyanze akubanze bali agendayo n'abawoninga mudamuki nze kati n'omuntu okunsanga n'okugamba nti maama gijje baleko tebakyambuuza batya musajja wange kubasamba ate kati ogenda okubeerawo olumu ogende kunoba naye Anko Colin kigambo okunyumya na muntu simanyi we tugenda kikola kuba omuntu nze abantu kati bantya nze nanyumya naani ate kakati ono amala kukutunuulira ebbanga likola ki oŋŋambye waliwo akavaawo ne mala wiiki emu nembasa wali omusanzeko mu ofiisi yonna etandikirwako oba eneesembayo nga z'okuwaba mu kukuba ekyokubiri asukaddemu ekyo ekindiku kyakukuba nze nkubiddwa emirundi mingi nange ngenza okugamba nti kaŋŋende ku ofiisi nga nange nfunyemu ate muntu kumpa magezi nti gendako ewaani ewa Colin omusajja akukuba nnyo kuba bukya nga naakafumbirwa ankuba emabega eri nali naguma naye essaawa zino ekyansitudde n'okundeeta wano omukyala aliwo yeefuga ennimiro
emmere yamu ogambye tetulima yogedde kwa nti sirima Ogambye okuba enkumbi. ate kati lwaki ogamba agaanira emmere nakyala n'ogenda osalamu endagala azigaana naye bufunda bwa nsawo yange okuba nti muwa 2,000 ndi mugagga oba nimanye ndimuwa 2,000 ekyategeezezza nyaba 2,000 ezakosaamu ddi kyanga kuwa 2,000 banga lyobeerawo kyekikalubiriza ennyo kiwalemererwako noga ndi 2,000 ndimu ngendo zitematema bwe nti sifisaako sikola ki oba nezenfisaako enako wenziteeka 10 oba 2 ono omukazi yaleetera ono omukazi wokubiri atya ono olwokuba ye yamanyira okunobaanoba kyeyewanira namu ekyokunoba nti nze noba emyezi 3 mwaka neŋŋenda nemulekaawo kitegeeza yaleetera ono okuwasa omukazi omulala era mbadde ndowooza ati ono yaleese omukazi mu nnyumba y'ono ng'ono naye waali ati ekiraga nti ate ono tabaddeewo n'emyezi 4 egy'abasiraamu gyakola ki yaggwako dda ndowooza kubanga nti omwaka mulamba nga toliiwo nga wagenda abasiraamu ne waba mwavu nga bali antula awasa abakazi 4 5 6 sikiri so ono yali asibidde kugwe nga sijja kuwasa gwe n'omugamba wasa kati yakole ki